Abasawo abasoba mu 100 mu ggwanga erya Kenya beebolekedde okufiirwa emirimu gyabwe singa tebadda ku malwaliro okukola olunaku olwenkya. Kino kiddiridde abasawo bano okusuulawo ebikola omwaka oguwedde ng'ennaku z'omwezi 5 mu mwezi ogwa Desemba nga kati guweze omwaka mulamba. Kino kisitudde abakungu mu gavumenti nga bakulembeddwamu Pulezidenti Uhuru Kenyatta okuwa ekiragiro n'okuyisa ekiwandiiko ekirabula abasawo bonna okudda ku mirimu gyabwe bunnambiro era nga bano baweereddwa nsalessale wa lunaku lwankya oba ssekyo okugobwa ku mirimu ebifo byabwe biteekebwemu abasawo abalala. Abasawo bano okwekalakaasa kyadirira gavumenti okugaana okubongeza ensimbi zeyabasuubiza mu ndagaano ya Collective Bargaining Agreement giyite CBA ey'omwaka 2013 mwe yalina okubongeza ebitundu 100 ku 100 ssaako n'okulongoosa ku mbeera gye bakoleramu. Ku Lwokutaano lwa Ssabbiiti ewedde gavumenti yatuula n'abasawo bano abeegattira mu kibiina kyabwe ekya Kenya Medical Practitioners, Pharmacists and Dentists Union okwogeraganya nabo naye ne watabaawo kituukibwako oluvannyuma lw'abasawo okugaana ebitundu 40 ku buli 100 gavumenti bye yali egamba okubawa. Amalwaliro agasinze okukosebwa mwe muli erya Kenyatta National Referral Hospital, Port Victoria Hospital n'amalala ng'era okwekalakaasa kw'abasawo bano kuviiriddeko abalwadde bangi okufa nga ne we twogerera amagye ge gajjanjaba abantu. Okwekalakaasa kuno kibadde kyakusoomooza kinene eri gavumenti ya Pulezidenti Uhuru Kenyatta eri mu buyinza kyokka ng'ebula ebbanga lya myezi mibale ddala okulonda kw'obwa pulezidenti kubeewo. Pulezidenti Uhuru Kenyatta mwasuubira okuddamu okwesimbawo abantu bamuwe akalulu ku kisanja ekyokubiri.